naye Abannayuganda muli bantu bazibu nnyo. Omuntu ne yeefiira bibye ne mukakkana ku mulambo gwe ku mayiti ye ne mutandika okugisumbuwa bwe muti ne mulyoka mugisundasunda. Yeefiiridde bintu bye naye ne mudda ku mulambo ne mugunyinye ne muguzuuza ne muguteeka eno. Ng'olowooza biba bimusanyusa ng'omufu? Olowooza biba bimusanyusa? Olaba ggwe omulamu osobola okubeerawo ng'oli awo otudde bibyo, olina by'olowooza, mukwano gwo n'ava eri n'akulinnya oba n'akukuba oluyi ku nkoona n'owulira obusungu nga mwagala kweyoola, naye omuntu yeefiiridde. Mmwe muli ku nsi ssebo, muli mu kujaganya, musanyuka. Abaabalaba be bano be batugumbula nga bafa naye ng'ekibatta tebakimanyi, kusoomooza mufu. Kati njagala otunuulira akatambi kano. Abaami bano oba abakungubazi bano bakutte keesi ya munnaabwe, yafudde, yabadde muvuzi wa booda, piki yamukubye ne bamutomera n'afa. Kati bwe yafudde bakutte mayiti bali mu kugizinya amaganda, bagigira bati we bagisundasunda we banyenya ebintu, balinga baserebrating okufa kwa munnaabwe. Ate ebintu bino babikola omufu aba teyabiraama, omufu aba teyabiraama, abakungubazi beeyitiriza. Kyokka tebakomye okwo, bageze ku ntaana y'omufu, bakutte mashiini, olaba mashiini eno esala emiti beetooloza entaana keesi, bamuleekaanyiza. Omufu bamuleekaanyiza ssebo, omufu muleekaanyiza waaki ebintu ebyo? Omusajja yeefiiride, mumuleke yeefiire bintu bye, mumuziike mu mirembe. Naye ku nsi abadde bamusumbuwa, ne mu kufa ate mumuziike nga mumusumbuwa. Be bano abafu abakomawo ne babatta nga bawulira obusungu. Omufu n'akomawo n'agamba kati nange katandika okubakolako effujjo, lye mwankolako nga munziika nange kandibakoleko nga muli balamu. Omufu n'ajja n'abakolako effujjo mwabadde bamuziika. Mulaba bintu kuba tugumbula kuba kuba kibooko, kumbe mukwano gwammwe yabatulugunya. Muli mu kusanyukira kufa kwe. Olowooza jijja mu kufa yabadde ayagalayo gendayo. Sooka otunuulire engeri gye bakolamu entaana. Bajuzaamu omukka gwa kimashiini. Musajja wattu agenda okugendayo nga n'okussa tassa bulungi. Omufu ayingira mu ntaana ng'ejjuddemu omukka gwa kamashiini kano ka genereeta, agenda okutuukayo nga tasobola na kussa ng'aziira. Mutemulako omufu nga bagamba bannange munnyambe, amazzi gaŋŋenda mu nnyindo, sissa bulungi. Gwe mulowooza baba tebategeera? Bye mbagamba nno bya ddala. Kambatuuseko akatambi kano mukeerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yeeyo.
kakati kino nkibagamba era mulina okukimanya. Osobola okubeera n'omuntu nga yafa nenga mwamuziika n'abagamba bannange we mwanziika amazzi gankulukutiramu mukoka bw'ava eri akkirira mu nze mwandibadde mufuna engeri gye munzimba oba ne munnima bulungi. Abafu boogera ebintu bino bibatuukako aba tasobola kujja kwogera kugambaawo naye ate n'omuzimu gusobola okweyogera kubanga aba asobola okujja n'akwatawo omuntu n'abagamba temukola kasasiro wammwe ku nze mundeke temukola mundeke lwaki temunziika mu mirembe. Kati wa booda ono yafudde mayiti bagikolako effujjo bagizinyiza omulambo guli muli gwesunda bwe gwekoneno bwe gwekoneri mwana. Kati kankuwa ekyokulabirako wali obaddeko kawo ng'otudde mu katebeko olina by'olowooza munno n'ava emabega n'atandika okukunyeenya ku katebe ng'oli mulamu n'atandika okukunyeenya biyinza okukusanyusa automatically nedda naye ate ng'oli mulamu naye tebiyinza kukusanyusa. Kati ate omufu yeefiiridde ebintu bye muli mu kumuziika ate mutandise mumukolako ffujjo. Effujjo mumukolako lyaki? Lwaki mumukolako effujjo? Okitegeera oba so mwana abafu bano bavayo ne batandika okunyiiga. Juzi waliwo omufu nja kujja mbanyumize story eyo yatta banne naye ng'ekibassa kamanyiiro ku ntaana nga bamuziika. Kamanyiiro ku ntaana n'alyoka abatugumbula bonna, abamu ne bagwa eddalu, abalala ne bagwa ku akisidenti, abalala ne bafa, abalala we bali babonaabona bonyibonyi baagala bantu kubayamba. Bannange omuntu bw'afa asaana n'aziikibwa mu mirembe. Omanyi kibagamba nti wummula mirembe. Naye omuntu asobola okufa entaana ye ne bagiyiwamu walagi ne bagiyiwamu amayirungi. Kati tunuulira entaana ya munnaabwe bagitaddemu omukka gw'akamashiini talina wasiza. Omufu ssebo naye abeera yeyo nga ssa tebaagala ssebo bintu bimalako mirembe nga bali wansi eyo. Era ajja kujjaga bagame bannange eno gye ndi siri bulungi, omuddo gummezeeko mu nnime ayogera. N'abagamba bannange mukoka nkulukutiramu amazzi gaŋŋenda mu nnyindo muntereeze. Okitegeera? So ebintu bino bibanga ebyokusaaga naye muganda wange biba byaki? Biba bya ddala. Inno biba bya ddala. Abantu mulina okukitegeera nti ebintu bino bibeera bya ddala. Okitegeera? Abafu tulina okubawa. Nze bino sibikkiriza era kyekirwa ky'ennaku zino nti omuntu bw'afa abantu bayita abagenda ozziika. Kati nze ng'onfa ng'onkola bino nnyinza okujja ne mbawewenyula emiggo wano kibooko mwenna abakungubazi all of you bambu kibooko mu mugongo n'ompulira neefiiridde ebintu byange ate nga munzikakkanako mulimu kujaganya kuki? Mujje munteekeyo mpozi bwe omuntu bw'abanga alaamye nabagamba nze ku lumbe lwange mulyenga musanyuke mukube endongo ekyo kitegeerekeka. Naye mukwate keesi y'omuntu mutandike okugisuukunda mugikole entaana mugiyiwemu ebika. My goodness, kino si kirungi. N'omufu akimanyi si kirungi. Si kirungi. Era nze mbagamba kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera eno ye number 1 news YouTube channel. Amawulire w'ogenda okugasanga nga togenda kugasanga wantu walala wonna olina kugajja wano. Eno ya YouTube channel ekweta amawulire agatali unfiltered, agatali ga kuwaayiriza, agatali ga kukonjera, agatali ga kuvoola, agatali ga kuvuma. Ekintu nga bwe kiri bwe nkikuleetera. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale nnyo okuba nti ate muwagira omukutu. Omulimu gwe mukola gwa mannyo nnyini ddala. Mbaagala nnyo mwenna abantu bange abeekumira mu nsi ez'enjawulo. Omukama Katonda abankumire, mbaagaliza Ramadan n'ekisiibo ekirungi, buli kimu kibatambulire bulungi. Mubeere bulungi. Ate nabakusubscribinga nga sinnabasiibula, subscribinga tusobola okuba nti ate tutambulira ddala wamu, nti bwe nteekayo vidiyo oleme kugisubwa, gwe omu ku basooka okugiraba.
Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.